Alright, olunaku lw'ejjo after endorsing BITCHAT, an application NUP gy'egenda okukozesa okutambuza DR forms mu biseera by'akalulu singa gavumenti ejjako internet, era olunaku lwa leero akedde ku subuhi saawa oba zibadde nga 9 ogw'ekiro oba zibadde ku makya nnyo very early in the morning, n'ateekayo another post ng'abategeeza nti daily reminder to download BITCHAT from App Store and share the app with comrades who do not have it yet. We shall use it for communication in case the regime disables internet ahead of the protest vote. At first, application abaana bajoogerako and people didn't give it attention. Naye olunaku lw'ejjo ekiro Bobi Wine yapostinze n'ategeeza buli omu adownloadinge BITCHAT. Bassebo ne bannyabo, abaana badownloadinze BITCHAT. Abaana badownloadize BITCHAT. Teyakomye gamba abantu ku Facebook oba X. Wabula olwaleero mu rally gyakubye wabadde agenda e Masaka esoose avudde n'ategeeza abantu buli omu adownloadinge BITCHAT. This is what he said. Ng'ayogerako eri abantu ku rally. Bobi Wine ayogedde bw'ati. Waliwo ka app ke bayita BITCHAT. Waliwo BITCHAT mugimanyi teweetaga intaneti bw'obeera wano nga waliwo n'ali mu mita 10 oba mu connectinga kati mwenna mugifune diddi. Naye bamutegeera akalulu mukanoonye. That is what he said about BITCHAT as an application. Now, ladies and gentlemen, I took time omanze naye nagidownloadinga naye nga saaji wabudde naye we yagyogeddeko ne ngamba yes. Yesterday we yagyogeddeko, I'm very sure we had almost 1 million downloads is a BITCHAT. Kubanze buli mbadde nga ngisaako nga I don't see anyone online. Olunaku olwaleero I took time ne ngamba let me try kangende ngezese ku BITCHAT eno since omukulembeze yagyogeddeko. Naye kisinze okummala enviiri ku mutwe gwe ssebo oba nnyabo olutuuse ku BITCHAT in the morning n'omukulembeze abaddeyo ng'akunga bantu. I want to show you, I took a screenshot of that chat ne ngamba no ngenda giraga abaana bagirabe nti yes omukulembeze abadde mbya ddala. Omukulembeze yali tasobola kwendoosinga this application singa yali teri kwalaali. Now olwaleero we mbaddeko ku BITCHAT, that was my chat. Yebadde chat yange ku BITCHAT. Now mbadde ngezaako okulaba waliwo group gyenguddemu abrupt. BITCHAT erinamu ne groups. Now ngudde ku group naye nga emisi eyo gy'olabako ekigambo ky'olabako Bobi Wine 2026 alabika mukulembeze agamba it works without data, only one mess within 10 to 20 meters, but for S8 you need data, so share your neighbors. Abantu babaddeko nga bakyatinga abaana ka group nkaguddeko naye ekola eti eno BITCHAT gwandaba right now. Kati gye njagala okwongera okunnyonnyola nga sinnaba kuwa mukulembeze bw'abadde e Masaka na biki by'abadde agezaako kugamba abantu e Masaka ku nsonga ya BITCHAT. Bw'ogidownloadinga nomala ogidownloadinga si toweetaaga data okukyatinga, just olina connectinga Bluetooth. Nti woconnectinga Bluetooth omuntu yenna akuli okumpi within the radius of 10 meters naye aba asobola okuconnectinga n'omulaba nti kwali kanonye BITCHAT yange waneeno nkulage. So singa buli omu abeera nga downloadinze BITCHAT eno kiba kitegeeza eggwanga buli omu agenda abeera connected to the internet, rather to a BITCHAT ebayambe okusobola okusharinga. Now that is my BITCHAT. Simanyi obulaba bulungi naye anyway, but please mbasaba go and download the application. Omukulembeze abagambe mugidownloadinge buli omu agifune, of course tubeere nga tusobola okutambuza ensonga. Now bye bino ebigambo byayogedde wabadde e Masaka ng'ayogerako n'abantu b'e Masaka olunaku olwaleero
n'ayongera obakuutira okudownloadinga application eno eya BITCHAT. This is what Bobi Wine said. Katukomewo. Waliwo ka app ke bayita BITCHAT. Waliwo BITCHAT mugimanyi wetaga intaneti bw'obeera wano nga waliwo laali mu mita 10 oba mu connectinga kati mwena mugifune akalulu mukanoonye akalulu mukalonde akalulu mukakuume bwebagezaako kakwatamu mukole ki bwebagezaako kakwatamu mukole ki baganda bange mutulabire ddala baganda baffe tulinabo wano ntamumu mulabire ddala banire ebanize mulabire ddala kimugi mumudisize ddala namutamu mulabire ddala kuteesa mulabirenga ddala oki mulabirenga ddala ate sebina gyaviira ate namayanja banange lwakizikomaawo ezikiriza emberekerize bamaama batata mukama bavumirire nze musajja wa kabaka amulamulirako egongo lweno nze agisanyiza kalya mulongo bakale musajja wa kabaka oligino ajerero ssaabagabo atwala ekoto sentulo kyannamulaka ekyesiiga ntwala omukisa guno njagala okutwala omukisa guno okusumikira ogende otabaale Uganda yonna n'Obuganda bwonna otegeeza abantu omukulembeze agyasinze bonna ensonga za Buganda 5 ogendere ku nsonga za Buganda 5 onoomala ekyo Katonda bugumya ntebe ow'ekitiibwa Ssebo Kyagulanyi Katonda bugumya ntebe okole omulimu ogw'okugoba abasajja bano mu mbuga za Ssaabasajja zonna mu ggwanga ng'otandikira Kyannamuganga awangaale ayiwe